Zanira abantu babiri akaruka ino okugwanga makubye. Aba. Bonye na bakuba kumbafune bintu bibiri ate muteke kamera ate ndikuume kwa mugenda biraba. Nyino kuba kusazi owe Gomba member parliament wa East. Oyo omusajja asuso okuvuma Museveni. Oli taata wange gwavuma. Owoku nyino twala inbox. Nze nyino okubba ku bululu. Kubanga eyantuma ntebe. Bwe tugamba nti yimirira mu mita za fameka amakumi 2 kuba kati ekimanyiddwa kisa kya Mukama bw'alinnya ku polling station e Gomba awo mu bitundu bya Honorable Sazi tumutwala Misinde. Yes. Akyatudde nti azze kubba buki bululu. Kakati ffe bwe tugamba nti we are going into a protest vote otunenyeza ki? Bwe tugamba nti bannange bw'omala okuba akaluluko etteeka eriri mu ssemateeka ligamba beera mu mita 2 olengera akavuyo konna akaleetebwa kisa kya Mukama akaleetebwa oyo omwami eyesimbye ku bwemupi. Tuba bakyamu obwa Museveni bagenda kujja babutiikinze dda. Kati gwe tugamba nti tuyina akuuma ka biometric. Baani abagenda obuyisa mu biometric? Ikisana ngalensinga. Nembaza yongedeko. Sente abantu nga Dr. Besigye kye baakoze kituzaamu essuubi ate kituwa okusoomooza fe abali ebweru. Ti bw'aba omusajja ali mu kkomera mu kkomera gy'ali gye baamuwambira asobola okutoola ku katono k'ayina n'agamba kancontributinge ku struggle. Gwe munnabyabufuzi abadde afuna omusaala emyaka 5 ocontributinze eki? Era oyo omusajja Dr. Besigye nga namukubuulidde ebimufaako ebimu ku bantu bayambye. There is no any politician mu Uganda wano atalyanga ku ssente za Besigye. Ne president waffe ono Kyagulanyi senga yasanga Besigye yali mu FDC osanga yali badde mu FDC teyali kuba ojjukira enzija gye yajja mu 2017 what okwesimba independent yagenda mu bibiina bonna FDC nemugoba. Nze nina n'endowooza lwaki bamusibyeko ebisanga ebyo tebaayagala abeere bweru nga ne Kyagulanyi waali. Era senga Besigye yali bweru byali badde birala bwe twogerera. Kale toyanza nnyo toyanzeege Geoffrey Mayanja gegange ndi wano ne Haji Makolo Kavuma lunaku lwa Monday utandise wiiki empya era nga wiiki eno mwe tugenda okukubira akalulu kunaku olwokune na kuzomezi 15 akalu kaba president ate n'aba begwanyiza obushoboka bwa parliament oba parliament omukyala n'omwami sibwe kiri abantu basatu president omubaka omukyala no constituency. So akalu katugenda okusuula bingi ebitambudde weekend gye tumaliriza n'ebirala ebiriwo bye tugenda okutunuulira mu kaseera kano ne Haji Makolo Kavuma. Soko nzikirize akubuuze ku Haji nsanyuse okulaba ssebo. Nange bwe ntyo nsanyuse okubeera naawe n'abagoberezi baffe mbalamusizaako nnyo. Nafunye amasimu nke twasembayo okukola nga beebaza mwebale kusiima mwandaze nti mufollowinga ne waba agamba tukwebaza okujoyininga platform eno banaye njibaddeko lwakuba mbadde ndwawo naye katujja kubalanga tukola mu ngeri emu oba endala. Mbeebaza abagoberezi baffe mu ngero tugoberera channel yaffe eno esobole okuba nga ebatuusaako ebintu eby'omugaso gye tuli ffenna awamu. Okay. Haji ensonga nyingi nembadde njagala ndooza tusookere ku bigambo bya Ssaabasajja obubaka bwe yatuwa mu kaseera kano nga tugenda okulonda kubanga buli omu obubaka bwe nakuzomeza 3 ng'asinzira mu lubiri emmengo mu nkuuka bwe yayogera buli omu obubaka bwe yabutwala mu ngeri munyiza okulowooza nti kubanga bwe njogera wano ekigambo wekanga buli makitutte mu ngeri zize nyinza kubanga nga buli omu bakabututte nga mu ngeri yemu nga bufaana mu ekyo nga bufaanagana ninga buli omu akitegedde mu ngeri zize. Tugenda kutunuulira ku nsonga ya Dr. Kizza Besigye tugenda kulonda wali muna FDC tugenda kulonda naye akyali mabega wa mitayimbwa tugenda kusuula akalulu nga yalemwa okuweebwa bail olunaku olwajja olwa Sunday wabaddewo okusaba mu maka ge era kwakulembeddwamu mukyala we Winnie Kiiza eyakutegese era nga abamu ku abo ababaddeyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omukyala ne ttiimu yonna aba NUP n'abalala bana
banafu bana PFF n'abalala babadde yaawo okulaba ensonga nga bwe zitambula era Dr. Kizza Besigye yalagidde omukyala Winnie Byanyima n'amutikka ettu ery'ensimbi okuyambako ku Robert Kyagulanyi Center mu kulaba nga ayita mu kalulu kano. So bwe kityo waliwo basheiki abalabiddwako abasikanye Mwami Museveni olunaku ndoza lwabadde lwajjo lwa Sunday basisinkanya awo n'ebirala ebigenda mu maaso. Waliwo abeesomye okubba obululu nga bakyogera kyere nga bana NRM lukulwe nga tubamanyi nga tinze nja kubba akalulu tuteeka okukabba akalulu naye nga boogera misana. Naye sinnalabayoko bannamateeka oba ebyokwerinda oba bavunaanyizibwa oba akakiiko k'ebyokulonda nga kayita abantu bano okujja okubako ne kibannyonnyola ku ebyo bye bagenda boogera. Naye nga katuke n'ebigambo bya Ssaabasajja bye yayogera naddala mu kaseera kano nga tugenda mu kulonda. Ebimu ku ebyo bye yayogera oba oli awo abantu bye bateekako nnyo amaaso mwe muli layini egamba oba omuko ogugamba tuddamu okubakubiriza okusigala nga muli bavumu mu buli mbeera yonna n'okujjukira nti okwegatta bwe buwanguzi temuggwamu ssuubi. Kazigizigi gwe tulina kaakati ajja kukyuka singa ffenna tusigala ku mulamwa. Haji ebigambo bya Ssaabasajja konna lumu tuddamu okubakubiriza okusigala nga muli bavumu mu buli mbeera yonna n'okujjukira nti okwegatta bwe buwanguzi temuggwamu ssuubi. Kazigizigi gwe tulina kaakati ajja kukyuka singa ffenna tusigala ku mulamwa. Ekisooka njagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka obutakoowa entakera okulabikako gye tuli abantu be. Ate njagala okwebaza abantu ba Ssaabasajja Kabaka yonna gye muli abeetaba mu nkuuka. Enkuuka eyo mukolo mukulu nnyo eri Obwakabaka bwa Buganda okuleka omuntu abatakitegedde. Enkuuka kwe kubeera okutikkira omukulu aba atutte entanda omuzira mu bazira yaba atutte entanda eyo nno bw'ogigoberera eriko abantu bebbuludde mu mbeera zaabwe ez'obuki. Amasomero abantu bangi bawangudde entanda ne bazimba amasomero ne beekulaakulanya ng'abantu. Ekyokubiri gwe mukolo Ssaabasajja Kabaka kwalabikirako eri Obuganda ng'omwaka gufundikirwa tuyingira omuki omwaka omujja. Kitegeeza nti mukolo mukulu nnyo mu Buganda. Emikolo egyo giringa ena mu Bwakabaka bwa Buganda. Tuyinamu n'omukolo ogwa birthday. Birthday eyo yeetegeka ne birthday run. Birthday run eyo evaamu essente empitirivu ate era nga ziyambye nnyo eggwanga lyaffe okubaako we tukola ki we tutuuka. Nti evaamu ssente zijjanjaba fistula, aba accidenti, obulwadde bwa mukenenya n'ebirala. Kitegeeza mukolo mukulu nnyo eri ki Obwakabaka ng'oggyeko okukiraba mu ngeri eyo ne Ssaabasajja Kabaka yennyini okubanga emyaka gye giba gyeyongeddeko. Kitegeeza nti kintu kikulu nnyo eri Obwakabaka bwaffe Katonda okumuwa obuwangazi era tusaba Omukama Katonda amwongere obuwangazi n'obulamu n'amagezi ayongere otulamula n'obuvumu. Tuyina omukolo omulala oguyitibwa ogw'emipiira egy'amasaza. Fayino y'amasaza egatta abantu ba Kabaka bonna wamu ne baba bumu. Kabaka najjako gye bali oluusi Katikkiro yatera ogiggalawo. Ffe ab'ebuddu gye tukyasinza okuteekamu vibe. Ab'ebuddu bagiteekamu vibe naye ennaku zino banafu nnyo. Naye nina ekinnuma ku masaza. Essaza ery'Ekyaddondo eriri wano wakati abantu ne batateeka mu ssaza lyaffe ssente simanyi lwaki. Ekintu ekyo kinnuma. So omukolo ogwo nagwo guba gw'amaanyi ogw'amasaza. Tuyina omukolo omulala ngambe gwe guliwa. Tuyina enkuuka, tuyina birthday run, tuyina amatikkira ne bamutikkira mu 93. Mwe muli baana bato muyinza okuba temwaliwo. Ffe abaali eNaggalabi twalaba ekyakola ki ekyaliwo era kyakanga abamu kubaalwana okuzza Obwakabaka nga bamanyi nti abaana baabwerabira kumbe babutegeera. So nkubiriza abantu ba Kabaka. Kabaka mu bubaka bwe bwe yayogera ng'afundikira omwaka yagamba nti tujjumbire nnyo emikolo egitegekebwa Obwakabaka. Yakitukubiriza.
kitegeeza emikolo egyo giri mu bwerufu era gitambula bulungi. Mu bubaka obwo bw'oyogedde munansonyiwaawo mpiseewo buyise. Ssaabasajja Kabaka yatugamba atukubiriza okuba obumu ate okuba abavumu lwe tujja okufuna kye tukola kye twagala n'enkyukakyuka. Mu bubaka obwo nze nno nafunamu ebintu bingi nti bw'otunuulira ebitukolwako naddala ffe abaagala enkyukakyuka bwe tutaabe bavumu tetujja gikola ki gituukako. Obubaka obwo butugumya ate ne butwongera essuubi nti abagala enkyukakyuka bwe bataabe bavumu tebajja kugituukako. Tetujja kutuuka ku buwanguzi. Abasajja bano abatukoozezza akagiri abaatulyamu olukwe abali mu buyinza bwe baagenda mu nsiko emyaka 5 singa tebaali bavumu na kumalirira baali tebasobola mu mulembe gwabwe kulwanyisa kibanyigiriza. Ffe ate tetugenze mu nsiko nga bo kuba bo baaviirako abantu okufa. Ffe obuvumu obwaffe tubwolekezza nga tuyita mu mateeka wabula ne tusigala nga tuli baki bavumu. Kati ekitufuula obuvumu bye bitukolwako nga tulwanirira eddembe lyaffe mu mateeka. Kati obubaka obwo bwa Ssaabasajja Kabaka awo we butukola ki we bututeeka. Ekyo nno kikuzaamu essuubi nti ne bwe kuba kunoonya ssente ntera okugamba abantu b'empangala nabo ti bw'oba onoonya ssente oba ng'alwanyisa n'akyemalira bw'akulema leero enkyakeera towuumula togamba nti ejjo zambuze kati kanneebake. Olwo oba olemeddwa. Kati ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka biba bikulu gye tuli era tubitwale nga nsonga mu nsonga zonna ze tukola ki ze tulimu. N'olwekyo njagala okusaba abantu ba Ssaabasajja Kabaka obubaka obwo olina akantu k'osomyawo oyinza okuba okaggyeko n'agamba nti lwe tunaafuna enkyukakyuka mu bye tukola ki bye tuluubirira. N'olwekyo bannayuganda bannange Ssaabasajja Kabaka bw'aba ayogedde Kabaka tagenda kujja akugambe nti londa Kyagulanyi oba londa gundi. Ebigambo bye biba bimala era ffe bitumalira. Omulimu ogugwa yagukola ki abagukoze. So nkubiriza abantu ba Uganda oyogedde nga tutandika nti tuli mu wiiki eno tuginootinge egenda kuba ya byafaayo mu ggwanga lyaffe nga bajjajjaffe bwe baanootinga. Nze nalina jjajjange yali yawandiika olunaku lwabwe olwa independent ey'enkaaga-mu-2 lwe baagifuna. Naffe independent yaffe yakulwakuna luno nga 15. So eno wiiki nkulu nnyo mu bulamu bwaffe bwe tugendamu. Kwe ntyo bwe ntegedde obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. Kakati nga bwe twogedde wano wali musajja muna FDC olunaku olwajjo okusaba kwabaddewo era kwagenze mu maaso era ettu Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa NUP neri mu kwasibwa nga tugenda mu kulonda. Omulamwa guno wagutegedde otya? Ekisooka nze ndi musajja wa Dr. Besigye nnyo era mwagala nnyo nawangaala nnyo naye mumanyi ebitundu sijja kumenya nti 100 ku 100 naye nga mumanyiiko ebiki ebitundu ebimu. Besigye oyo abantu abatamutegeera era olumu ngenda nendaba abantu abawaba ne bamwogerako bye batakola ki mu bannabyabufuzi b'e Uganda wano. Besigye oyo is a man of his kind. Musajja wa njawulo nnyo okujjako amuli ewala atamumanyi yatamukola ki yatamutegeera. Kyova olaba ye n'akyemalira Mwami Museveni amumanyi what it means to be a Dr. Besigye era kikyali. Besigye olunaku lwajjo nga bw'oyogedde yatisse maama Honorable Winnie Byanyima ettu eryabadde mu bbaasa ennene si buno obubaasa bwa kkaki obutini ennene engazi. Kuba maama Winnie Byanyima bwe yabadde alikwasa pulezidenti waffe Kyagulanyi yatuuse n'ensawo gye yabadde alitaddemu gisukwamu obusisaati n'agikwasa omuntu nga limusitowerera mu ngalo n'alikwasa Kyagulanyi mwenna mwakirabye. Ekikolwa kye yakoze ekisooka ettu eryo lyabadde lya nsimbi nkalu kuba bakyogedde Honorable Byanyima yakyogedde ng'ensimbi ezo zigenda kuyambako mu kuteekateeka akalulu kaffe ku lunaku lw'okulonda nenga kawedde. Biki ebiddako awo wonna z'ensimbi ezo kimanyi bulungi NUP tekyalina wejja ssente ziva ebweru baazisiba n'eziri mu mateeka ez'omuwi w'omusolo ze tuteekeddwa okufuna nga iPod. Mwami Mao omukongozi wa Museveni
yeekobaana ne banna abali mu gurupu eyo ne bagabana ssente ze NUP era bo abantu tebaboogerako nti baafuna ssente za gavumenti wabula bwe zituuka ku NUP ozifuna bagamba nti gavumenti yawa NUP ki ssente yawa NUP yakayanira ssente za gavumenti wabula bali abalala babagamba nti baafuna ssente za iPod ffe bazitutuuma nti za gavumenti bwe kituuka kubali ziba za iPod ku nuupu nti ziba za gavumenti nga balaga nti yezituwa n'omugoberezi waffe ateekwa okimanya nti ezo ssente zigeraageranye ku musaala oguweebwa abakozi ba gavumenti teziba za mwami Museveni nti atunda nteeze oba atoola mu nsawo ye zaffe abawi b'omusolo ze ssente za iPod naye olw'okuba Museveni yakizuula nti ateekwa otulwanyisa up and down mu ngeri zonna kati ne yeekobaana n'abantu nga mmawo tetukyalina we tujja ssente kati ssente abantu nga Dr. Besigye kye baakoze kituzaamu essuubi ate kituwa okusoomooza fe abali ebweru ti bw'aba omusajja ali mu kkomera gy'ali gye baamuwambira asobola okutoola ku katono k'ayina n'agamba kankotributinge ku struggle gwe munnabyabufuzi abadde afuna omusaala emyaka 5 okontributinze eki kuba obusiraamu butugamba ekintu dokita kye yakoze obusiraamu bukitukkiriza okkirizibwa okuwaayo mu lwatu ne mu kyama abawaayo mu kyama tubeebaza be tutamanyi naye n'abawaayo mu lwatu tetubalaba bannabyabufuzi eriyo ne benalabawo nga bagamba kakati namala okuyingira paalamenti ate ne bagamba nina okuwaayo akakadde oba ka buli mwezi ezo eziweebwayo omubaka wa paalamenti eri ekibiina okuddukanya emirimu nawuli abamu bazoogerera nnyo anti be bannabyabufuzi baffe be tuyina mu ggwanga nti bali hypocrisy si beerufu ffe tetutindika mu gavumenti ya mwami Museveni mu gavumenti ya mwami Museveni okusindikayo omubaka wa paalamenti nti agende atuukirize kiba kizibu nnyo agezaako naye tuba tumusuubira mu kugezaako gy'alaze waliyo resources ezivaayo bw'ofuna resources ezo eziri mu mateeka ezitali mu bumenyi bw'amaki mu bumenyi bw'amateeka tukusuubira okontributinga ku kibiina oba mu struggle ng'oyamba abantu katika okugeza NUP tuyina abaana b'abasibe bayitirivu beetaaga okuyambibwako tuyina abaana b'abantu baffe abattibwa nga John Bosco Kirabalama ba Kanatta Muhammadi ba Olivia n'abalala bamachete abali mu makomera kati tuba tusuubira nti omukulembeze bw'obaako resource gy'ofunye neebaza waliwo abakikoze by the way mu constituency zaabwe kuba mbamanyiiko emu gye mmanyiiko ye ya Bakari Kawalya nga watuuse ewa Kawalya ku ofiisi e Rubaga abaana b'abasibe bayamba n'ababaafa weewuunya bayitirivu so abantu ekyo kye tuba tusuubira mu mukulembeze ng'oli mu kifo ky'obuvunaanyizibwa resource zikole mu struggle so si ku famire yo abaana baffe abacontributing aba YouTube aba makolo aboogera ku mikutu baani obayamba otya oba okitegeera kuba ffenna tetujja kuba mu bukulembeze naye tuteekwa okuyambagana mu kiba kikoze eki kati Dr. Kizza Besigye okusoomozebwa yakusindise gye bakola ki gye bali n'akulaga is a true revolutionary musajja wankyukakyuka ki ddala so neebaza nnyo Dr. Besigye ate nensaba Mukama Katonda amuggulire ekkomera eryo mwakola ki kuba bano abali mu buyinza tebaagala ddiggula naye Katonda ali waggulu tusala enkwe naye ezize ziri waggulu okukola ki bamuggulirewo afulume Katonda kuba dokita talina musango is a political prisoner nga bamachate ba Olivia Lutaya ba Edi Mutwe bakireewo Kivumbi they are just political prisoners tebalina mateeka mwe babasibidde ba Alex Waiswa Mufumbiro just kuba nti tebakkaanya na bali nga bali balowooza nti bw'oba tokkaanya nabo oteekeddwa kuba mu kkomera which is not right so Dr. Besigye yatukubye kankiyita ekivulu mu njogera y'ennaku zino fe abali ebweru what have you contributed to the struggle ng'omusajja ali mu kkomera yatusomoozezza kisoomoozo kinene nnyo era oyo omusajja Dr. Besigye nga namukubuulidde ebimufaako ebimu ku bantu bayambye there is no any politician mu Uganda wano
atalyanga ku ssente za Besigye tebakikulimba gwanga wano nkimanyi nga natandise bamenya abaali batalina busobozi n'abawa n'emmotoka ennamba emmotoka etali emu bbiri n'abagulira n'atoola n'olaba ng'akwata miliyoni 2 aziwa omuntu n'ogamba bannaye abamu ne bamubetrayinga abalala ne basigala nga basiima byakola ki in my life ntera okugamba abantu mikwano gyange kino mukiyige omuntu ne bw'abanga akuyambyeko okujja wano step 10 okwongera wali mu maaso mu bulamu bw'ensi eno ne bwe mufunanga obutakkaanya ottanga ku biki ku bigere n'ogamba nti olunaku lumu omusajja ono yankola ki yannyambako wano wadde wano tufunye obutakola ki tomanya muyinza okutuuka mu maaso ne mukola ki ne mutambula naye nga Dr. Besigye simanyi na kumanya nze mbadde ne mu byobufuzi from 2001 kuba 1996 nali nsoma naye actively nalaba Dr. Besigye okuva lwe yajja mu 2000 mugumu nga ali mu reform agenda ovanga ku mukulembeze of his caliber ali waggulu ku ranka gy'aliko n'asinkana bamakolo yali badde atwagazaaki naye nga tutuula 1-on-1 ne mumuleyinga strategy that is called Besigye ne mulya ku sowaani y'emu n'omugamba nti dokita leero nemereddwa abaana wano bannemeredde nagamba baana bateekwa okusoma njagala babe n'ebbaluwa ezeesimbawo tetujja kukwata gavumenti nga tetuyina bantu basobola genda obatwale mu ssomero n'akwata mu nsawo ye ebyo saali byogedde kuba bingi bye twakola naye privately nze naye era abantu bangi batera okugamba Makolonga yawaana nnyo Besigye Makolonga yawaana nnyo Besigye era I still stand with him mu buli mbeera gy'akola ki gy'alimu Besigye is a man of ki ffe tetwava mu FDC era sisuubira nti singa Besigye yali akyali mu FDC ng'agikulembera nti twali badde tukola ki mugivaamu era FDC teyali badde kyekimu ne president waffe ono Kyagulanyi senga yasanga Besigye yali mu FDC osanga yali badde mu FDC teyali kuba ojjukira enzija gye yajja mu 2017 what okwesimba independent yagenda mu bibiina byonna FDC n'emugoba DP n'emugoba naye osanga Besigye senga yali mu kulembeze mu kibiina yali tasobola mugoba yali ajja mwaniriza tutambule naye olw'okuba yasanga FDC ejjudde obutali bumativu saagala gyogerako nnyo twagivaako so nebaza nnyo Kyagulanyi eyatutandikirawo ekituyambye okuba nga tukyali mu struggle eno gye tulwanirira mu mazima n'obuki n'obwerufu naye ng'omusajja Besigye we have to respect him is a man of his kind wanjawulo nnyo era bw'obanga tofunangako kwogera na Besigye 1-on-1 saba nnyo Katonda amukuwe omutuukirire mukole ki ojja kutegeera ki kye bayita bannabyabufuzi ebigambo bye bifaananira ddala n'ebya Kyagulanyi oyo gw'olaba endowooza yaabwe olabira ddala nga bakola ki nze nina n'endowooza lwaki bamusibyeko ebisanga ebyo tebaayagala abeere bweru nga ne Kyagulanyi waali era senga Besigye yali bweru byali badde birala we twogerera Besigye we twogerera senga yali bweru mu kalulu kano na buno obumulumulu bw'owulira obutinitini senga tebulinawo tebwali baddewo Besigye mwawufu nnyo mu byobuki mu byobukulembeze ndooza Katonda bannaye Katonda Abaganda nga bwe bagamba sebaggala miryango nebeerabira emyaganya baggala emiryango emirala Katonda n'atuggulirawo omulyango gwa Kyagulanyi kwe kumuleeta ndeebuuza twali badde wa saawuli where will I be so njagala okwebaza Dr. Besigye n'okumusabira essaala wabulidde obubaka Eddie Mutwe bwe yaweereza President Kyagulanyi Eddie Mutwe yaweereza President Kyagulanyi n'amugamba ffe ne bwe batajja tulambula gye tuli okuva lwe baleeta Dr. Besigye embeera yaffe yakyuka mu bikozesebwa byonna is catering for them aketaringa kuba political prisoners bonna abali mu kkomera Eddie Mutwe yagambye ono omusajja nze mbadde simufunangako mukisa kumumanya balabirirwa naye nga mu nsawo ya Dr. Kizza Besigye oyo ye Besigye era omuntu yenna nze nnumwa nnyo kobe comrade nga tuli naawe mu nuupu mu struggle eno n'olumba Dr. Besigye mpulira
nga mutima gwange I feel bad. Besigye yeetaaga kubeera wali is an icon. Nga tumuteeka mu kiti kyaki ekiki ekyenjawulo. So okusoomoozebwa okwo kwe yatukoze ekivulu kye yatukubye bannayuganda abalala tukirabireko kaabadde kabonero akasaba mu abali ebweru mukwatagane. Mukole kye muyina okukola ki okukola olaba yakikoze ali eri kati gwe ali ebweru kyekigaana okukwatagana ne munno for the struggle. Nze bwentyo bwe nakirabye se. Okay, kale ensonga zeezo waliwo akantu kemba nenjagala okuzannya wano obuntu buli bubiri naye bulabika nga oba oli awo bwenenge gye bwennyamiza ku bannayuganda ono gwe ngenda okuzannya yali bamuyita omusajja bamuyita ani ono omusajja ono oyo bamuyita kisa kya mukama yeeyita kisa kya mukama mba nsaba tumuwulire Zenina abantu babiri akalo kalina okugwanga makubye. Bonye na bakuba kumbafune bintu bibiri ate muteekeko amala ate mukikuume kuba mugenda biraba. Nina okuba ku ssaazi ow'eggomba memba Parliament wa East. Oyo omusajja asusse okuvuma Museveni. Oli taata wange gwavuma. Olwoku nina otwala inbox. Nze nina okubba ku bululu. Kubanga eyatuma ntebe oyo omu kati kano kakubiri kano yabadde yisingiro ekyo kirumu register erimu abantu bangahe kigaragariya abantu rushanju obururu rushanju ekyo obuyimukotera batuteera ebintu byabo nabagambira ekyo tukiriho ki twakumanya gihe ng'orumu rukoona ebaafu noogitereramu tukureeba twa ntukubaramu rukoona nkorwahari buseera nooterera omu baafu nitureeba wakaterera n'okutokukanagamu tukatamu. This time ntwenda 100% Isinyiro district. Shana mwana mwena kutubere mahandegi iba ya provingire batera baji. Haji ebigambo obiwulidde byebyo amaloboza ago gombi oba video bombi buteekateeka kunyagulula bululu. Naye nga bwe tulaba nti akakiiko k'ebyokulonda kasirise ku bino ebyogero bigenda mu maaso ab'ebyokwerinda basirise ku bino ebigenda mu maaso akalu kano kagenda kubeera katya kubanga bino bya lwatu naye ate tukkiriza nti waliwo n'ebyo ebikolebwa ng'oba oli awo bannayuganda tebamanyi tuliridda wa democracy mu Uganda nga tulekera okulonda ku Lwokuna luno ebula ennaku 3. Ekisooka kansooke n'ono asembyeyo oba nsooke n'aliwa enewe kambagatte wa mu gavumenti zonna ezabannakyemalira mubaamu abantu abafaanana oyo mmwe abataaliwo ku mulembe gw'Obote fe abakuliridde Obote yalina ekibinja kyayitibwanga kyaba youth vubuka abo baali babulabe nnyo nga bakola effujjo buli ku muntu era nga bamutawaana nnyo buli muntu ng'abatya naye mu Luwarabu tubuuza ayina huwa baliwa baliwa tebaliiwo. Ekyokubiri tetuyigira mu nsobi ezizze zibaawo. Muganda wange kisa kya mukama muyambi wa Mwami Museveni mu bintu ebimu bye simanyi ekigambo kyayogedde kinene nnyo nti nteekwa okukuba SARS is an area and member of parliament of Gomba gwe omukuba ng'omukuba kuki mu kisa kya mukama kyategeeza nti Uganda yonna eyina kukkaanya ne kyakkaanya nakyo ye ensonga gyawambo asusse okuvuma Mwami Museveni tuyina ekizibu kantaggulule ne ku kigambo ekyo abantu ba Uganda twajjirwa ekizibu ennaku zino bw'oyogera ku nsobi eziremye omukulembeze bagamba omukoze eki omuvumye nkikakasa bulungi nti teri mukutu kagobe guno ogugwo mu nzimba gy'oguzimbye n'obugunjufu bwagwo nti oyinza okujja kuno n'entandika okuvumira kabaki abantu oba okuwemula
tosobola kikola ki kuba naawe omukutu gwoba ogukoze eki ogusse wabula kye twafuna kati ekyafuuka okuvuma kwe kwogera ku nsobya eziremya abaki abakulembeze. Honorable Saz simumanyi nnyo wa NUP naye simumanyi nnyo naye nga mumanyi nti MP w'Egomba simuwulirangako ng'ayimiridde wantu oba ku leediyo oba ku mukolo n'avaamu kigambo kivuma. Ebigambo ebimuvaamu bye bigamba nti abantu b'Egomba tulyazaamaanyiziddwa, enguudo nfu, amasomero tetuyina, amalwaliro teri ddagala. Kati ebyo kisa kya Mukama muganda wange ndowooza ye byayita okukola ki okuvuma. Anyway, ayinza okuba kisa kya Mukama ayogera ku protectinga mulimu gwe yafuna ewa Mwami Museveni. Ekigambo kye yayogedde nti nteekwa okubba obululu kigambo kinene nnyo. Mbadde nsuubira bannaffe abasiiba ku mikutu gy'amawulire Mwami Kituuma Lusoke ne Mwami Byabakama baali badde bayise dda kisa kya Mukama nannyonnyola n'akola statement ekigambo kye yayogedde kigenda kukolwa kitya. Bwe kiba ng'owulira nti NRM be bavuddeyo okwogera nti bagenda kubba obuki obululu, oyo omulala ayogedde ow'Eyisingiro is aspiring member of parliament. Akugambye gwe keera okube kaluluke wali ku polling station waagira agambye waliwo obululu 7 n'abagamba gwe keera okube kake obwa Museveni bagenda kujja babutiikinze dda. Kati gwe otugamba nti tuyina akuuma ka biometric, baani abagenda obuyisa mu biometric obululu obwo 7? Eyo ye yali badde investigation yetandise mu kiseera kiruwa kino kyetulimu kakati ffe bwe tugamba nti we are going into a protest vote otunenyezaaki. Bwe tugamba nti bannange bw'omala okuba akaluluko etteeka eriri mu ssemateeka ligamba beera mu mita 2 olengera akavuyo konna akaleetebwa kisa kya Mukama akaleetebwa oyo omwami eyeesimbye ku bwemupi tuba bakyamu. Bwe tugamba nti yimirira mu mita zaffe ameka 20 kuba kati ekimanyiddwa kisa kya Mukama bw'alinnya ku polling station Egomba mu bitundu bya Honorable Saz tumutwala Misinde akyatudde nti azze kubba buki bululu. Ate bannaffe abavunaanyizibwa ekyo tebakiraba. Kati ffe bannansi we tugambira nti agenti baffe ababiri owa president n'owa MP waffe ow'Egomba Saz tebajja kusobola kukwata kisa kya Mukama. Ffe abali eno baagenti baffe be bajja tutegeeza tibanaye kisa kya Mukama kye yayogedde wuuno akikola ki unaze kukituukiriza akikola. Kati ffe tujje tugambe poliisi nti banaye poliisi mutuyambeko tujje kisa kya Mukama wabalondera mu mateeka. Era pulezidenti waffe yatugambye nti ku lunaku lw'okulonda twewala okulwanagana ne poliisi kuba ekigendererwa tulwanagane batuveewo babba obuki obululu. Ffe we have to be calm naye nga tuli focused and determined ku kye tukola ki ku kye tuliko. Kati eyo y'emu ku reason waki tugamba nti tetusobola kuva mu mita 2 ezatuweebwa ssemateeka. Era nkikakasa nti ssemateeka eyaziteekawo abaakola ssemateeka baakimanya nti baagenti bali ababiri tebajja kukola ki kumala. Beetaagako abayambi be baffe abayimiridde eno ebbali abalengera ebigenda mu maaso nga tetukoze ffujjo tetulemesezza ajja kulonda. Buli ajja okulonda ajja akole ki alonde. Omumanyi nti wa NRM ng'azze kulonda ku kyalo tuba twemanyi nti omusajja oyo gundi wa NRM gwe bajja okulonda mu mukole ki tomanyi ayinza okutuuka mu bokisi omwoyo gw'eggwanga ne gujja n'atiikinga Kyagulanyi. Kati gwe tomuprovoking era tomwogerera biki gwe muleka tukole nga president bwe yakoze eki. N'olwekyo nga nva ku nsonga eyo njagala kusaba ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda kuba tukimanyi nti akakiiko kayinza okuba kamuva mu control naye waliwo ebirabwako ebikolwa ng'ebyo. Oliiza ni aspiring member of parliament ono muwabuzi wa Mwami Museveni mu nsonga simanyi ezaaki. Nalabye abaana batunulidde nnyo ensonga gye wayogerako luli eri nti kati kyasigazza bw'aba asobola kwe kusuulawo ebyokulonda adduke. Anti kye tugamba Byabakama nkiddamu ekimutaasa
kola nga Sekkono kyeyakola mu kinaana agambe nti bannayuganda bannange bino byebimu ku bye tumugamba ebimusuuzaawo omulimu bw'aba tasobola ku questioninga bano what is he doing now as his chairman tekisoboka and it's unfortunate nti aboogera ebyo baweereza bali mu gavumenti bamanyikiddwa and they have capacity. Walabye omusajja mu banka ka video wakalabye nga kaliko box eriko NRM bus empitirivu bazipiika mu banka bamaze ozibba sente zalyambye bannayuganda okukola emirimu gyabwe malwaliro ddagala biki abasuubuzi bababinika omusolo ogutacyabakola ki ogutabayamba so nze ku lwange ndaba nga abavunaanyizibwa okukola ku bantu abo tebakoze mulimu gwe balina kukola ki kukola mu bulungi bw'ogukola naye ate tebagamba nti tebagusobola wabula batunuza ndali kuba ababyogera be bamu nabo yensonga lwaki tebafuddeeyo ekyo ekigambo ekyo mu kisa kya Mukama kye yayogedde singa kyayogeddwa Kawalya singa bamunonyedda singa kyayogeddwa Nalukoola Luyimbazi Nalukoola n'ayimirira awantu n'agamba oba Zambaali Bulasiyo tingenda kuyimirira wano Nansana municipality nzibaaka ki akalulu sisuubira nti yali badde akyakalimu oba baali badde bakyabakabakkirizamu naye olw'okuba babyogera nga bafaanagana neki ne be babigamba okubikola era nabo bali nabo mu kubikola kati ekikolwa ekyo kiraga nti akakiiko k'ebyokulonda kali mabega w'abano ffe bannayuganda abaganda bagamba atalina mukamwana yekamwana yekka kati twekamwane tukuuma akalulu ka Kyagulanyi balubongoya balemeka babbako nga bano abakulu bwe bakoze eki kuba juzi walaba omukulu Major Emma omuntu bw'atuuka mu ggye n'atuuka ku ddaala lya Major aba alina reasoning capacity ng'eri waggulu nnyo teyina kuba bwetyo tuba tumusuubira okureasoninga mu ndizoninga ya Major naye yagamba nti tugenda kukuba buli alina bendera bizinensi ye tugikole ki tugibbe wawulirayo Kituuma ng'amwogerako wawulirayo Chris Magezi ayogerera amagye ng'amwogerako kuba they are the same yensonga lwaki abikola ki ayogera with authority mu nsi ezirimu amateeka agafuga amagye ekyo ekigambo n'okyogera oba wa court martial naye wano osanga owa court martial ng'awozesa wakakofiira abasajja ab'amagye bonna n'ebijolobero batudde ku mmeeza bawozesa abakakofiira even that is embarrassment to our army okuddira abasajja aba court martial abayivu ba major ba lieutenant baani bawozese abantu bemukutte ku street is an embarrassment to our army si kirungi gwe n'osanga owa military ng'akwata wa border mu nsi yonna tekiriyo so tukusaba byabakama okutuprovinga wrong mu nnaku zino 2-3 ezisigadde atuyitira abaami abo batubuulire kye babadde bakola ki kyebadde bategeeza mu ebyo byonna isebo okay kale ensonga zeezo naye nga tuli ku nsonga ezigenda mu maaso of course n'ebiriwo mbadde n'ensonga nyingi gitwagala tutunuulire twalabye awo mwami Museveni yasisinkanye basheeki okwetoloola eggwanga lyonna basheeki ne ba shekate bwe bayita ndoza kitegeeza bulungi so yabasinkanye era ku nsonga kuluna mu nsonga zaabwe naye okulaba butya bw'anaawangula akalulu saidi awo so sebo basheeki oli musajja muyisiraamu era ensonga zino zigoberera bulungi nnyo basheeki bakoze batya ndowooza eyo ensonga yeneddirira ey'obubaka bwange eri nga tugenda mu kulonda obunasembayo ekisooka basheeke bantu nga ffe naye twali badde tubasuubira ti ate bo engeri gye bali bannaddiini bajja kuba ahead of us nga baali badde benkanya nga bayimirira ku maki ku mazima first of all kankyogere mu contest ey'obusiraamu teri musiraamu amanyi kyakola ayali badde akyawagira gavumenti eno
ku bikolobero ffe byetukozeeko. Lumu President Kyagulanyi yagamba nti mwate abasiraamu mwali badde tetwetaaga na bagamba kya kukola kuba mmwe musinza okuyisibwa obubi. Kyagulanyi bw'atyo bwe yatugamba. Bw'otuuka mu makomera agali mu ggwanga lino ge mumanyiiko ne ge mutamanyi, wabula ge tutamanyi abo ababa bavuddeyo Katonda bawanze ne bafuluma be batubuulira nti bw'otuuka ku Sseemwayo Embuya, bw'otuuka egindi mu kkomera gundi eri egindi, oyinza okugamba ye wasibuka emizikiti emikulu mu Uganda. Era nga bw'oba ne bamasheeke b'okyaza nga bavudde Bulaaya kujja kusomesa, waali badde obasoosa mu makomera ago. Kuba oyinza okugamba abasiraamu gye bakola ki? Ye wali obusibuko bw'obuki? Naye nze buli lwe nzijukira enzita gye battamu Sheikh Abbas Kirevu, wallahi ne mpulira omuntu ng'awagira abasajja abo. Mutuufu ne mpulira omuntu nga ayogera ebitakwatagana nga yeeyita Sheikh ennaku enkwata. Bantu mmwe muli babi nnyo. Omusajja ne bamuteeka ku mpingu mu maaso g'abaana ne mukyala we nga tasobola kudduka ng'ali ku mpingu ez'oku magulu n'emikono, ne bamukuba amasasi ng'abaana balaba ne mukyala we. Gwe n'okeera enkya n'ogenda ewa Mwami Museveni, nga Mwami Museveni yavaayo n'akikkiriza nti omusajja baamutta. N'olaba enzita gye batta muganda waffe, nze nakula ne Zebra twasomako naye primary yandiko waggulu awo kwa Mudati Education Center we yatandikira ebyo ebyebikonde nga twatraininga nga na karati ku kakuta bamanyiwo mu industry. N'olaba nga omukulembeze avaayo ow'eggwanga ng'akkiriza nti baamusse. N'olaba Abdulkarim Sentamu, Mustafa Bahiga, Hassan Kirya, Muwaya, enzita gye baabattamu ne bw'oba toli musiraamu muli ofuna ekyokukola ki? Baganda baffe abajja nga tebalina njala, bannyinaffe bannamwandu, twasigaza abaana b'abamulekwa lwa gavumenti eno ffe abasiraamu. Gwe olw'okuba bakuwadde piraawo ne miliyoni 2, gwe n'olaba ng'obulamu bw'ensi bukoze eki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kibi nnyo. Bamaseeka mwewe respect. Waakiri bw'olaba kikuzitoyeeko sirika. Obeere gy'okoze eki? Muganda wange Kigozi Elias namulabye. Toyinza kukulembera n'ogamba nti tuli basiimu era twagala weeyongere. Ddala kuva ku ntobo yammwe kye mukikakasa ekyo lilla nga kye mukakasa nti ekyo kye mwogera era obubaka buno bubatuukeko. Bantu mmwe muli babi nnyo. Mulowooze ku famire z'abantu abattiddwa. Muhammad Kanatta talabikako. Abasiraamu bali Machate musiraamu, Eliasa Kigozi ne banno. Lwaki bwe mutuuka wali temugamba Museveni ti omwana ono Machate tayina musango Yasini bamusibidde bwereere ali Luzira Haji Obedi Lutale musajja musiraamu asibuka mu famire ey'amaanyi mu busiraamu. Gwe n'ogenda n'okakasa okusibwa kwenti kirungi bongera obakole ki kye babadde bategeeza. Olumu okwerekereza buli lwolya buli wamu otuuka okulya obutwa. Bamasheeke baffe mususse. Hakimu tuyina mukadde waffe yali amiirwe eyatufaako gwe eyafa mu nfe etaategeere ya Ssekimpi. Sheikh Muzaata, Nuhu Muzaata nga wafunye sitoole ye bulungi. Olabira ddala nti ekkobaane lyakola ki? Lyakolebwa okufa kwa Muzaata. Lwakuba tuli bimanya ng'ensi ekoze eki. Nga bw'olaba Senegal bwe baateekawo tribunal nebuuliriza ku byaliwo byonna. Ne wano ejja kubaawo babuulirize ku byakola ki? Ku byaliwo. Njagala kusaba bakadde baffe baseeka. Sijja bagamba nti temuli baseeka kuba sinze nabatikkira ebitambaala. Era sinze nabasomesa. Ababasomesa baabakola ki? Naye baseeka abaabasookawo si bwe batyo bwe baakola ki? Si bwe baakolanga. Bassemakula Mufti eyasooka si bwe baali.
ba Sheikh Muzata bwe batyo bwe bali wallahi bakulumba naye simanyi kiri mu ggwanga Allah atusaasire kintu ekyo kyankwasiza ennaku nga nkiraba ku mawulire bwenti era olwabalabye ku TV obwongo bwange bwaddukidde kuba masheekhe baffe abaafa nsaba Allah abalamuze kisa ya rabbi abaana b'abantu babuziddwawo taata wa John Bosco Kibalama bwakutunuulira ng'oli ku TV oyogera ebyo Muhammad Kanatta wane mukono talabikako nze nina bakojja bange abamu bawaŋŋanguka ne mu Uganda omu yafiira eyo ku nina mukwano gwange bamuyitanga Ali twabeeranga naye yafiira eyo ku nsozi eyo bamuttireyo Kasese kati bwe mpulira ebigambo nga byogerwa abantu ng'abo njagamba ekintu kimu tiba masheekhe mutukoze bubi saba Allah abawo okumanya abaluŋŋamye naye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kale byebyo kale mbadde njagala twolekera okulonda mbadde njagala Haji obeeko n'obubaka bw'otuwa tugenda kulonda ku lunaku lwokuna bingi ebitambula abantu abamu beraliikirivu waliwo neyaŋambye awo nti Geoffrey Ssebo gironoonya akasente ogenda oguleyo omuceere obuwunga n'ebijanjalo biteeke mu nju kubanga kati ekiddako kikambwe abamu tetumanyi kiddako abamu bagenze mu byalo omukulu oyo wa kamera simanyi family oba yagitute naye yaŋŋamba wiiki eyayita naŋŋamba family yange ngenda batwala mu kyalo nze nsobola ninze musite mwendi naye ngenda batwala mu kyalo abakungu mpulira nti ku kisaawe z'ennyonyi awo wakutte ejjaamu abakungu babafulumya buli lunaku abayita wansi okuyingira Kenya Rwanda Tanzania nabeera bayitirivu abantu bali mu kutya okutya okwo kuteereddwawo bannaffe abali mu buyinza bw'olaba nga tugenda mu kalulu ku lunaku lwokuna olinga ekyokulwanyisa kyasigazza be bakisa kya Mukama kubba kalulu oyo weerusingiro n'olaba ng'emmamba ziyita mu kibuga nga bwe zaayitamu ku lwokutaano ne ziyitamu nga tezirina kye zikoze wabula ziringa eziri ku showbiz naye nga bagezaako okubakanga abasirikale bali ku ntebe road okuba nti gyenva eyo badde bayitirivu ab'amagye kaakati ekyo mwami Museveni kyakoze eki kyasigazza nti fe abaalaba ku mwami Museveni mu kulonda kwa 96 abapoliisi abaali mu kalulu ka 96 baalina batuuni mu kalulu ka 96 batambuzanga batuuni ng'olaba abapoliisi 5-6 batambula biki byabwe bwe tuyingira 2021 nga Dr. Kizza Besigye azze poliisi n'etandika okuwambwa mu 2021 Dr. Besigye we yajjira poliisi n'etandika okukola ki okuwambibwa kuba akalulu ka 96 bwe kaggwa mwami Museveni yagamba ebigambo bino olw'okuba abantu babyerabira yagamba nti poliisi temumpagidde naye tujja kugitereeza yakyogera baddeyo munoonye obutambi obwo yagamba poliisi yalina mu maaso ga kamera z'amawulire n'agamba poliisi eyina ekizibu tugenda gikola ki kuba akalulu ka 96 mwami Museveni mu poliisi yawangulwa barracks especially ez'omu bibuga yawangulwa abaalonda Semwogerere omugenzi ow'ekitiibwa Paul Semwogerere n'agamba nti poliisi erimu olumbugu bwe yasooka okukozesa ekigambo nti poliisi erimu olumbugu era najja akozesa ekirala poliisi bwe baatemula Kaweesi yagamba IGP Kaihura clean up your police ebyo byonna eba message kati tugenza okuyingira leero kyetwalabako 2016 kyali kyamaanyi ku Dr. Besigye naye olw'okuba tewaali social media na mikutu mirala kulaba bigenda mu maaso tebyakola ki kaakati bwe tuyingira 2021 ekyatutaasa super violence kuba teyali super ng'eno na abduction zaaliwo naye tezenkana kuba mu kalulu akaggwa baawamba abantu ba Nuupu 4,000 mu 2020 mu kalulu aka 2021 akalulu ka 2021 abantu 1,000 kyagulanyi yeesimbyewo abantu 1,000 mu 2021 bwe batyo
ezo statistics bw'oba ozaagala genda osinkane agenda okuba MP wa Kampala Central David Lewis Rubongoya aziyina. As we speak now twakomye okuŋŋaanya mu mwezi guno tuli mu gwa January mu mwezi gw'omwenda nga bakakwata abantu baffe abawera 600 mwana mwomu nga tebala bali mu makomera abatalabikako nabo weebaki kati simanyi muwendo we guli olwaleero. Ekyo no kitegeeza ti Mwami Museveni is not willing to hand over power peacefully. Naye nze njagala gamba abantu obubaka bwange bombuuzizza nti Ssaabasajja Kabaka yatugambye tetuyina kugwamu maanyi tubeere bavumu. Buli lw'obeera omuvumu you can overwhelm. Ffe tukeere tukuba akalulu kaffe mu bungi ka overwhelminge bali mwami byabaka muba akalangiri oba takalangirira nga kamususseeko yennyini ajja kutuuka okukasuula wadduke. Abagambe bannaayi kinnemeredde. Ekyokusatu tetutya kulonda. Obululu buzzeeko akalulu ka stoppinga dictatorship ye Botswana eyali emyaka 5 n'okusoba. Bannansi temukoma kusituka kwogeza maloboozi gammwe. Syria omufuzi eyaliko abannansi baasituka ne bagamba ekimala kikola ki? Kimala. Amawanga ge twegomba Burkina Faso wali Traore Ibrahim. Nago galimu bannansi baamala kusituka. Bano bennyini ba Museveni Obote gwendowooza nti teyakola bikolobero byenkana bye bakoze baamala kumusitukiramu. Lwaki ffe tuzinga emikono? Tulowooza nti waliwo kye tunaafunira ku silver plate? Kyagulanyi akoze era njagala okwebaza eno program yange esembayo ku mukutu guno nga tugenda mu kalulu. Kyagulanyi akoze ekintu kye mbadde sisuubira mu nkola gye baamukolamu ne bamuyisaamu batta abawagizi be babatulugunya bamuyise eno nga bo baali bamanyi nti ajja kuzira campaign. Olw'ebikolwa ebyo asigadde astandize ng'ali determined n'asonga nki mbere we twogerera district 146 tuziinako 140. Kitegeeza wakati mu kuttibwa kw'abantu n'okutulugunyizibwa yamanya nti tetulina okutuuka ku buli muntu kuba yakyogera ti 2021 tetwasobola olwa COVID naye this time round wakati mu challenges zonna ze tuyitamu tuteekwa okutuuka ku buli muki ku buli muntu. Kakati bw'aba candidate wammwe kirungi ky'okuba ne presidential candidate ng'ali energetic. Era bwento bwe nalaba Besigye mu 2016 awo 2016 he was energetic yateeka Museveni ku kisenge awo yamukwatira ebusega we yamukwatira nga ave South Africa. He was energetic kati ye Kyagulanyi amaanyi g'ayina g'amaanyi nnyo ali energetic ali brave buli kyakola akikola ki. So bannayuganda muveeyo in big numbers tulonde tuba overwhelming tuddeko tukuuma akalulu kaffe mu mita 2 ezituweereddwa ssemateeka w'eggwanga tulinde ekiddako. Tujja kkabanja bwe bataakalangirire mu butuufu bwaki tukababanje nti bannaayo akalulu kaffe twakola ki twawangula. Yesebo kale tweyanziza nnyo tweyanzeege mbadde ne Haji Makolo Kavuma byebigambo byatuwadde nga twolekera okulonda kwa 2026 n'okuna lwa wiiki eno tubuzaayo tukoledde emboozi eno nga tubuzaayo ennaku 3 zokka okusuula akalulu. So tubagaza birungi byereere naye nga sinaba kusiibula njagala kutegeeza nti gwe agenda okulonda tegeera w'olonda ekisooka gaba mannya nti buli omu abeera ku layini ye n'erinnya lye. Ekisooka lye erinnya ne kuddako ekifaananyi ky'omukulembeze gogenda okulonda ne kuddako akabonero ko kalugeze nti ambuleera ne kuddako akabonero kati bw'ova kabonero ka ambuleera ekiddako era wabeerawo akabokisi akaddako kati akabokisi akaddako ku layini eyo yennyini mu kabokisi ako mootiikinga oba okussa ekinkumu nga tokonyesezza bbali oba nga tiika eno togiyisizaamu mu kabokisi olina kutiikinga mu kabokisi mwennyini omwo mwokka oba omaze togamba nti ate kakati maze okutiikinga wano kakati ate ono kamumusazeemu kankole bwe nti akaloba okasse just gotiikinga butiikinza omukulembeze ogwegala okulonda bw'omaliriza kazingako nga bwe balagira kateke mu bokisi
ojja kuba omaze okulonda. Kale Haji twagaliza wiiki ennungi na byonna sebo bitambule bulungi. Geoffrey Mayanja gegange bangambire tebeerabira okumpeera Kyagulanyi Ssentamu akalulu. Tebeerabira bampeere president wange Kyagulanyi Ssentamu akalulu. Haji obawo omuntu yali yagadde okwogerako naawe, namba y'essimu ogigaba? Sirina buzibu. MTN yange eri 0784 53 11 62 0754 53 11 62. Airtel yange eri 0706 53 92 58. 0706 53 9258 ye Airtel. Onfunira bw'oba onjagadde. Kale toyanza nnyo toyanzeege, weeraba.